Tubaniriza Kakos Facts 256 tukomyewo ne program yo eya Love Zone banange ngayo mumanyi tubera tujja ne twogerako ku bintu ebimu nze Rosemary na nembera stamp neze ke ambera ne munange wano abere nange choice me wano Kakos Facts 256 tubebaza mwena aba subscribing ano okulaba tubebaza bya suso nenga company eteka mu sente ya high level tour and travel agency BILINA trip ngena kuzo mwezi 19 December kunoga nyini ogutandise tuzanide ku anti oswati gena kusipose tugenda ku Paris ya Chabazinga ku River Nile before bingi nyo bya jawulo okumanya ebisingawo bateleko ku Facebook page yawe eri high level tour and travel agency oba wandika enamba yesimu eri 0788751454 atenga nange kukana katenchi kenyambadde oba buli omutulaba nga twambadde tunekane kanye tunyumye tabera mulala abera jokes collections ku makeup wafe nengoye enungi ze tubera twambadde namba ye eri 0752180170 olnako lwaleero tugenda kwogera ku sente ne properties in a relationship tugalaba tukubaganya ebirowoozo wano ne munange Tracy naye naawe oyo naye najoli osobola bera ng'otwa endowoozayo genda wansawo mu comment nga naawe kyobera olowooza ku kitubera twogeddeko singa oli mu relationship oba otandika relationship osobola okukkiriza gwe n'omwagalwawo ne mubanga mukola mwenna ne mutandika mwenna ne mugatta properties zammwe ne sente oba tosobola kukkiriza n'ogamba nze ono wange sikola ki simwesigirako ddala oba osobola omwesiga n'ogamba nti togenda teekamu baloya kuba mulimu asobola ogamba nze tugenda bigatta naye ngenda kufuna loyo wange naawe ofune loyawo anti kakati kisinzira mumaze ebbanga ki mu relationship eyo kisinzira trust enkanawa ayinza okuba yakwako project emu n'omudisappointinga so okuddamu okufuna this trust kisinzira ne love gye flowing ogambye kisinzira ku love engeri gye flowing between the both of you naye ndowooza love anti kati kwetutandikidde ne nkubuuza nti osobola wa omwagalwawo kati gwe bw'ongamba nti tosobola biri ebintu bibiri ekisooka you don't trust your partner ekyokubiri you don't love him kuba omuntu oba omwesigo oba omwagala kisinzira ku commitment kyeriwo are we talking about marriage oba just relationship ngera webukeera enkya n'agenda nga twagatta eki anti kati wano kati tugambe you're married era buli kintu kyetaagisamu lawyer as you said tinyinza okuteekamu lawyer oba just nteekawo nti muntu wange twesiganganye no byetaagisamu lawyer because anytime abantu bakyuka they just like chameleons bakyuka ayinza obutakyuka omutima mulungi naye bayinza omukubaawo eddogo nakyo ebyo ovudde mu bulamu bw'ensi eno towateekako lawyer ozadde obwana bo n'ofundikira nga they're not getting anything ate nga wateekamu nnyo waliwo n'abasajja abamu beera mu relationships ne balowooza abasajja be bategeerera abakazi naye waliwo relationships ezimu nga mukazi yategeerera omusajja kyayagala okugamba like kati gwe oba ogenda okugula ettaka osobola otwala husband we n'ogamba omanyi tugenda kugula ttaka bwe riti tuliguze ffenna oba ne mugula ettaka ne muconstructingako ennyumba oba ne muteekako ekyonna kyemutaddeko ne muba ne business nga tugambe muyina edduuka nga mu kibuga naye nga musobola ogamba nti waaba atakute ssente osobola ozikwata oba nga mubikolamu babiri buli kimu kisoboka ogula ettaka babiri okuzimba babiri business babiri naye n'obukwakulizo bamuyite bukwakulizo agreement ne muwandiikira ddala bakiragisa balooyo oba bakulu bakika ne mubateekawo people change kuba tulabye abantu bangi n'aba n'omukazi they start from scratch but after some years bafunyeko we batuuse he or she n'akyuka n'aba ng'afunyeyo akawala akalala akato tekamanyi jajja ssente katandise otekamu ssente omukazi wakakoze eki atabulya ssente jjukira bo bali chips chicken out ayagala ayambala akagoye oli ku kinyeebwa Tracy osobola okukwata properties zo n'ogamba nti olina akaanako nga kamu oba olina basatu n'omanya nti olinayo ettaka ekyali wajjala olinayo akaduuka wali n'ogamba nti ngenda bisa mu mannya g'abaana bange nsobola kuba guli guba musaayi gwange ate wendaba nti maybe with time tuba tumanya kalendayo anytime osobola ova mu bulamu bw'ensi eno abaana bo bo baleseewa that means mu kifo kyo bikwata nze n'embiteeka mu mannya g'omusajja mbikwata n'embiteeka mu mannya g'abaana bange opinion yange kubanga abasajja anytime bakyuka naye teri ku nsi ya mukama eno omwana agenda kuvaayo agambe nti oyo si mamange nti oba oyo si kitange nze omwana baire ne waaba omanyi mulimu abaana abasiru atera okwegaana mama olw'okuba alaba ali mu mbeera mbi
kyokka omuntu gwoba weeganye olw'okubanga akola mu katale yaba maama ate byonna ebyo byabeera akola abeera abikolera ki abeera abikolera gwe kati tuze ku joint account kuba abantu bangi agamba ye we are married lwaki mmenyeko gamba nti ate ngende mu Equity ate ye agende mu Stanbic leka tufune banka emu gye tuba tusaamu nti newembeera nga ndi ku mulimu naye ng'olwegulo nja kwetaaga ogenda okuggyayoko kasente ate nga ye waayitira omukubira bukubizi n'omugamba nti munnange yitirayo nzigireko emitwalo nga bwe kiti ziri different waliwo joint account zo muyina okuba nti mwena muyina agreeinga okuzijjayo nabeerawo neeno nti omu asobola okukikola wootali nze ngenda neeno ey'okuba nti tusooka kukkiriziganya fenna si bino byakukubira nti awo tewabeerawo trust between the two of you kuba toyinza kuŋŋamba nti tugasse sente tugasse ndeeta half of my salary nenjiteeka ku account naawe nooleeta eyo ne tugiteekako n'oŋŋamba mbu I have to first call you to get money from my money seriously my money nsooke nkukubire nkugambe munnange njagalayo emitwalo 10 nedda mukwano anti ziyinza okuba muziteekayo za migaso mingi nnyo muyinza oba muyina kye musevingira kati ye olufuna ekizibu olw'okuba alina accessibility yonna yonna okuggyayo buli kyayagala agenda nga ajjayo ajjayo nedda mujja agenda okubala toto maama love and trust. If you trust someone, that means you love that person. If you love that person, that means you trust that person. Kitegeeza omutuukira kuba bangi nnyo abagasse ne bagatta apartments ne bazimba bonna ne bakola bonna they are still together ne bakola bonna they are successful. Kati tekitegeeza nti bonna be baamu. Mubamu ennyaanya emu nekola ki n'envunza ezisigadde. So I'm sure wali abasajja abakola ki badaddi wange ab'emitima ebirungi. Omuzadde yenna aba ayagala omwana we abeere mu mbeera ennungi kyekibakeeza ne bakola n'olaba omusajja ng'asindika ekigaali Lukwago bituuka n'okudivorce bale nga mwawukanye buli omu n'akyaye bunna mutuuse wano nga timutuuse ku nzikiriziganya kuba nze nkugambye nebiteetera mu balooya nga mutuuse ku wano mbu will you divorce me nogamba yes wano oyogedde simanya ku biraavu ku bitrust awo nga mwekyaye laavu tebaawo Lukwago awo nkugamba nti muba mwesojjasojja onayogera kiri oli ayogera kiri biri byoyogeddeko ebya laavu trust akaseera ako kaba tekaliimu laavu bagamba nze ntwala kino era mugenda okwawukana mwine ebibeera bibaawudde kyokka muva like ozuka out of the blue nogamba omusosyakuwa time nene kikujjako waya okay I get you kati awo uloya wajjiramu gwe nakugambye ne mukaanira nnyo waneno yabeera manyi embalirira if not omba mwabiteeka dda mu mannya g'abaana wadde tebaliwo baide naye kati muyinza obbaawo n'omu oba babiri kiba kikolera ddala kubanga kati oteeka waawo mwayogera bwogezi ne mukkaanya nti oyogera lwakuba oli mukazi kuba ebiseera ebisinga if you're divorcing abaana basinga balekera bamaama yensonga lwaki ogamba nti odi omwana nedda tata w'omwana ayinza n'okubeera aidu waliyo abakazi n'akasulira omusajja mwezi ogwo gwomu omusajja kyoba omukoze kiba kikulu bayidhawo nze kino nali kirabika omusajja n'atoba n'akaana ke babbi nga aba ayina ogenda okukola ayina okaleka nga kalidde ayina omumanya nti kali bulungi lwe kalwadde ne yeetala obasanga emulago n'osanga omusajja ng'ali mwakyuti akutta omwana bw'ati ali bwogu yazze yalina omumanya agenda anoonya amazzi akanaaze abeera batono ku 100% osangako 98 nga bakazi bebasitrawinga n'abaana nze ngamba osangako 80 nga bakazi no abasajja bawera mukwano abasajja bawera bebasuulidde abaana oli n'akula waliwo akuza nakuza abaana nga basatu ng'ali bwogu ali bwomu nakuza abaana babiri nze nkugambye osanga omusajja ng'alina kabbebi bwe kati naye nga bakamusuulidde ng'alina omumanya kali katya manya batanafumbirwa mugenda kufumbirwa abafumbirwa gye muli naye nga mumanye ki kye mulina okukola n'abagalwa bammwe weesiga omwagalwa wo kyenkana ki naye nga ekyalooya kyo mukikwatire ddala kuba looya yeetagisa mu bintu ebisinga oba ogula ttaka oba kuba looya yadde tolina mwagalwa wo mulina mutyena byetaagamu looya bayinza oteekamu kabosi tomanyi ki kigenda kuhapeninga the next day so looya yeetagisa funa looya ng'ogenda kukola ekintu kyonna kyonna n'omuntu omulala bit your husband your wife oba ani yena wetaaga lawyer naye ng'abambi bamikwano temwerabira ku commentinga mu commenting tumanye kye twogedde mu kifunyeeko kigwa owansonga ki owandwe endowooza yeri ki amannya agange nze Tracy May nga tukola wano ku Kakos Parks 256